Kati nga twenenyeza mu maaso ga Mukama, twewumbese maaso ga Mukama, tunoonyeza amaaso ga Mukama, tusabye Mukama atuyambe okuleka amakubo gaffe amabi mwe tubadde tutambulira. Biki ebibeerawo nga tumaze okwenenya? Okwenenya ekisooka kuleeta okusonyiyibwa n'okulokolebwa. Mukama asonyiwa ebibi byaffe kyekisooka. Mukama asonyiwa obutali butuukirivu bwaffe era nga bwe yagamba nti nno n'asonyiwa ye Mukama Katonda asonyiwa ebibi n'omusango n'obutali butuukirivu. Tewali kibi Mukama kyatasonyiwa. Tewali butali butuukirivu ne bwa butya omuntu kasita asalawo nti kati ku luno nkyuse. Obusungu Mukama abusonyiwa, obukaawe Mukama abusonyiwa, buli butali butuukirivu bwonna. Ate n'amala n'atulokola kubanga bw'alaba nga tuli ready okukyuka okuleka ebikolwa byaffe ebibi oba amakubo gaffe amabi, assa ekisa ekituyamba okukyukira ddala. Bw'alaba nga ddala ky'omusaba nti nawe kikutamye, asobola ddala okukuyamba n'okukuyambya ddala n'akutamya ekintu ekyo, n'akutamya omwenge, n'akutamya obukaawu, n'akutamya obusungu, n'akutamya buli muze gwonna omubi gw'oleeta mu maaso ga Mukama. Ne weenenyeza ku lw'abantu abalala, ne weenenya ku lw'omwana ng'alina emize ne byakola nga tobitegeera, naye n'ojja mu maaso ga Mukama n'okwenenya, alina ekisa ekyassa ekikyusiza ddala omuntu. N'atulokola mu bintu ebyo tusaba na kulokokamu. Nga ddala mu butuufu tolina ngeri gy'olaba nti gy'osobola kuleka muzze oba mpisa. Naye olw'okuba nga okutta ekyokulwanyisa eky'okwenenya, Mukama n'ajja n'atandika wabaawo ebintu Mukama by'atuggyako. N'akuggyako emize emibi n'agukutamya. Kale Mukama n'akutamya omwenge. Mukama n'akutamya obusungu, okuyomba n'obukaawu. Lwaki? Okireese mu maaso ga Mukama, atandika okwambulula ekyambalo ekyo eky'obukaawu, ekyambalo ekyo eky'obusungu, ekyokwagala okulwana. Kiri kigenda kinafuwa. Obukaawu, okwagala nga buli kiseera oyagala kwegatta n'abantu bakyamu, obwenzi, okwaka, obusungu, okuyomba, okwagala okutwala ebitali bibyo. Tulina emize gya njawulo. Kigenda kinafuwa nga Katonda ekisa kye kyeyongera mu bulamu bwo, okusaasira kwe nga kweyongera mu bulamu bwo, ekiva mu Mukama ng'akikutamya. Ndabyeko abantu Mukama baatamya omwenge, abantu Mukama baatamya sigala, abantu abaali bayomba nga balwana nga bakaawu nga tebikyali mu makulu mu maaso gaabwe. Mukama aba assizza ekisa ekireeta okulokolebwa. Kristo Yesu baamuleetera omusajja yali yagongobala, ne bamuyisa waggulu mu bbaati ne bamussa mu maaso ga Mukama. Mukama waffe Yesu Kristo yamugamba kintu kimu nti osonyiyiddwa, kwata obuliri bwo oddeyo eka. Ekitegeeza nti no ebibi by'okusonyiyibwa kye kyaleeta okuwonyezebwa. Ekibi ekyali kyaleeta endwadde ey'okugongobala ku bulamu bw'omusajja bwe kyasonyiyibwa, okuwonyezebwa n'okulokolebwa n'okusumululwa ne kulyoka kujja eri omusajja oyo, era n'asituka bulungi nnyo n'addayo ewuwe. Ekibi kye nga kisonyiyiddwa, n'olw'okusonyiyibwa okwo Mukama n'aleta ekisa n'okusaasira, okuwonyezebwa ne kulyoka kujja mu bulamu bw'omusajja oyo. Bwe tumala okwenenya, wabaawo second chance Mukama gy'atuwa. Kati nga tulaba omusajja ono yali yagongobala, Mukama yamuwa chance ey'okubiri. Bwe yamugamba your sins have been forgiven, n'asituka n'addayo ewuwe ng'atambula, yafuna chance ey'okubiri mu bulamu. Eyetesobola kukola yaddayo n'asobola okukola. Teyafa, n'addayo mu famire ye. Omuntu eyandibadde omufu n'obeera mulamu, eyandifiiridde ku kkubo ku lw'omwenge oba accident mu kkubo n'obeera mulamu, eyandifiiriddwa abaana n'amaka n'obufumbo olw'obukaawu n'obusungu n'okuyomba n'okkuba ng'omukyala, famire n'ebeerawo. Ekyokusatu, okwenenya kuleeta okuzzibwa obuggya oba entandikwa empya. Obulamu ne buddawo, ebirwadde ne bivaawo ne tubeera balamu, emikwano ne gikomawo, omukisa ne gukomawo, obugagga ne bukomawo, ebyali byagenda ne bidda. Kubanga okwenenya kulongoosa oluguudo lwa Mukama ne kuluŋŋamya amakubo ga Mukama. Kati buli kiti ekiba kyaba kyagenda, wabaawo ekkubo erikikomyawo. Mukama kyava agamba nti ndikuddiza emyaka enzige gye zaalya era ndikuddiza emirundi ebiri ebyo ebyali byafa oba ebyali byagenda. Okwenenya kuleeta okuggyibwako emisango. Twandibadde bagenda mu Geyeena naye Mukama n'asaasira, tukola ebintu naye nga naawe olaba nti Mukama singa teyansaasira, singa nafa essaawa eyo nandibadde ngenda mu Geyeena, nandisoosezzayo omutwe. Yona Mukama yamutuma e Niniva agambe abantu baayo nti nno we bateenenya mu nnaku 40 Mukama agenda kuzikiriza ekibuga ekyo.
naye eky'omukisa omulungi abantu ne bawulira okuva ku kabaka paka ku muntu asembayo wansi bonna ne bajja mu maaso ga Mukama n'okwenenya ne beewombeka mu maaso ga Mukama ne beenenya ne baleka amakubo gaabwe amakyamu empisa zaabwe enkyamu n'emize ne bagireka awandibadde wajjawo ekibonerezo Mukama ate nassa okusaasira ekibuga teyakizikiriza nga bwe yagambye nassa ekisa n'asonyiwa n'alokola ekibuga ate ne wabeerawo obulamu awandibadde okuzikirira awandibadde punishment ekirala okubeerawo kwa Mukama kukomawo mu bulamu bwaffe buli bwe twenenya ne tulongoosa oluguudo lwa Mukama ne tulungamya amakubo ga Mukama okubeerawo kwa Mukama kwe kukomyawo omwoyo wa Mukama mu bulamu bwaffe ti Mukama waakomawo essanyu lya Mukama ne likomawo emirembe gya Mukama ne gikomawo ekibi n'obutali butuukirivu bizitowa ti Mukama waakomyawo kubeerawo kwe obuzito bw'ekibi n'obutali butuukirivu abutuggyako Mukama n'akomyawo essanyu n'emirembe awabadde ennaku n'okukaaba Mukama tutikkula omugugu ogw'ekibi ekitumalako essanyu n'emirembe n'okusanyukira mu bintu bya Mukama omugugu gwa Mukama teguzitowa n'ekisembayo Mukama akomyawo obukuumi buli awabeera okubeerawo kwa Mukama wabeerawo obukuumi bwa Katonda tewali kimala gaggwa ku bantu ba Mukama mu Ngero 25:28 nti atakuuma mutima gwe abanga ekibuga ekitaliiko bbugwe ekitegeeza nti buli ekisanga kiyingira buyingizi buli ekyagala kiyingira naye wabeerawo Mukama ne twenenya ne tukomyawo okubeerawo kwa Mukama mu bulamu bwaffe atuteekako olugo olw'obukuumi tufuuka ekibuga ekiriko bbugwe ekiriko obukuumi bwa Mukama Yobu yajjanga mu maaso ga Mukama n'okwenenya ku lw'abaana be ku lw'ennyumba ye ne ku lw'ebintu bye yagambanga osanga abaana bano eyo gye babadde mu kusanyuka mu butali bugenderevu baakolimira Mukama mu mitima gyabwe so yakeranga ku makya n'akuma ekyoto n'awaayo ssaddaaka ey'okwenenya n'atukuzanga abaana be n'obulamu bwe n'omukyala we n'amaka ge n'ebintu bye byonna sitaani nga ne bw'anoonya waayita okubazikiriza talina waayita olugo olw'obukuumi ekisenge kya Mukama eky'obukuumi nga kimwetoolodde sitaani yandiyise mu baana yandiyise mu bakozi naye nga Yobu ye nga yagufuula muze naffe Mukama atuyambe tugufuule omuze ogw'okwenenya nga ku lw'obulamu bwaffe n'abaana baffe n'ennyumba zaffe n'amaka gaffe n'ebyaffe byonna tulabe obukuumi bwa Mukama ku bulamu bwaffe